The Newsroom, where untold story is revealed. Muna NRM Lukrwe Honorable Musira agenze maaso n'okutwalibwa ate nga Namujinga simufungize. Omubaka Honorable Lutamaguzi yamaze n'ava mu mbeera n'akola ate esasage alengera Namuga n'abawagizi ba Nuupu kye bamukoze. Bingi bibino uno munnakibiina kya National Unity Platform era ssabakunzi waakyo mu bitundu by'embalala agenze maaso n'okubeera nga awambibwa ab'ebyokwerinda. Namawulire amalala mangi nga kuleetedde nzedde niyakutuusaako ensonga tuli ku Beyond the Newsroom. Njagala okubebaza okubeera nga mwanattu mututegera agatawunyirwa vumbe n'okubeera nga mutuwagira entakera. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno soko jimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza otuuka ku research dome ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu ate naba kusubscribinga nga gwe bunondi gw'ogusoosa okutulaba osubscribinga ku mukutu guno osobola okubeera nga ofuna ate amawulire gonna nga bwe gaba gagenze maaso n'okutuukawo. Kaakati nno okusinziira ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine President w'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti we have just been in Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. About the abduction this evening of our comrade Bright Muhumuza from Mbarara City by heavily armed UPDF soldiers. Agamba nti twakajogera maaso n'okubeera nga tutegeezebwako ku kuwambibwa kwa munnakibiina munnaffe yamanyikiddwa nga Bright Muhumuza okuva wali eri mu kibuga eky'Embarara ng'abaserikale ababadde bakutte emigemerawala aba UPDF bagenze maaso n'okuba nga bamuwamba. Apparently they found him at the restaurant, abducted him and drove him to unknown location in a drone. Registered number UAK Lusanvu Musanvu. Agamba nti bagenze maaso n'okubeera nga bamusanga ku restaurant yemu wabadde agenda maaso n'okubeera nga afuna oboolyawo ekyokulya ne bamusuula mu drone era n'atwalibwa oboolyawo mu kifo ekitategerekese. Drone eri registered number ya drone eri UAK Lusanvu Musanvu oba UAK Lusanvu Musanvu G. The criminal regime is on rampage, but we are not scared. We demand for the freedom of Comrade Bright and all other political prisoners. Supporting the National Unity Platform is not a crime. Agamba nti newankubadde nga abakulembeze oba abali mu bufuzi abagenda maaso n'okubeera nga bakola ebikolwa nga bino ebyekko bo tebatidde bannakyukakyuka era agamba nti basaba bannabyabufuzi abagenda maaso n'okusibwa oba political prisoners bonna okuteebwa nga era okuwagira ekibiina kya National Unity Platform si musango yadde akamu n'akeddagala. Kaakati nno Abaganda balina enjogera egamba nti bw'ogenda ebulyambwa oyogera olyambwa. Kaakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Musira agenze maaso n'okubeera nga agwa mu mbijjukira nti olunaku olw'eggulo yavuddewo ku TV ennambirira n'agenda maaso n'okubeera nga awemula omubaka amanyikiddwa nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula bwe yagenze maaso n'okubeera nga amuyita munansonyiwa olw'okukyusaamu mu lulimi luno. Agenze maaso n'okubeera nga amuyita Honorable Lutamanege. Anyway, munansonyiwa kaye kambawe owulire ebintu bino nga bwe byabadde. Okutiisatiisa bannaffe nkugambye Honorable Lutamaguzi Lutamanege wuuno yaŋŋamba nze toyita eno Lutamaguzi yaŋŋamba toyita eno Rasta tujja kuttira lwakubanga mukwano gwange neŋŋamba weebale ssebo webale kulabula effujjo le mwakoze ono nandibadde fiireyo bwereere okutiisatiisa sinti aba NRM bonna babatiisa bubi nga babateeseko Omanyi oyinza okubeera nga oli mu region
naye bagamba nti gy'ogenda oba oliawo ow'ekitiibwa ng'oli mu Buganda toyinza genda maaso n'okubeera nga wa excuse ng'ogamba nti ffe waffe erinnya ng'eryo liwemula nga bw'olaba nti Kamana weesonge n'amannya amalala agalinga bwe gatyo. Kankuwa ebigambo bye owulire defense ye gy'agenze maaso n'okuwa ate nkulage n'engeri gye bamuyisizaamu eggaali bubi nnyo. Ogambi waliwo omubaka nga bamuyita Kamana w'ensonga. Yes, Kamana w'ensonga. Yandikoze atya. So saagala omuntu wano tetulina gundi gye tuyita national language tetugirina. Article 6 ate oli binala yazze okwesimba bamuyita Wamana. Wamana erinnya lyaffe lya Lugiso. Wamana. Wamana. Mpoza agenda kukiikirirawo eno gundi na Misindwa. My neighbor. Namisindwa, we are both in Namisindwa district. I'm on the Muburo East. Yeah, again, Muburo. I mean, sorry, Namisindwa County. Bamita Honorable Wamana. Anidala. Wamana. Kakati, obo mutemula, obo mukoroti. Oba chuseringa. So, obo mugamba ntino kyabuwemu kuli nyeryo. Twagala Honorable Rutamagusi. Ajewe linyeri agende mu koti oba mu whatever alijewo lwakubanga kyabuwemwe waffe nga bwolaba atukunda ati kulwacho wamu waffe ntya orede kyabu elijja lya honorable era naye mwenyeri akimanyi akitegeera nti nno okumuyita Rutamaguzi honorable Rutamaguzi nga kyabuwemwe olowooza abagisuba meka bali mu ggwanga lino 3 million people. Okusinziira ku ye agamba nti ewaabwe mu Lugiso erinnya eryo teriwemula naye bw'ogenda mu buwangwa obulala nga wootudde kwoli waneeno mu Buganda buli muntu atuula n'alinnya ku ttaka lya Buganda abeera musajja wa Kabaka nga mu kyo kitegeeza nti abalina okugondera amateeka g'obwakabaka bwa Buganda n'okugoberera obulombolombo oba oliyaawo n'empisa ezikolebwa mu Buganda. Bwe kiba bwe kityo lwaki bw'oba ogenda emmanju tukwata essowaani y'emmere n'ogenda nayo oba kiyinza okera ku makya ne kikusanyusa oba ne kisanyusa abaana bo nga Honorable Musira omwana ajjeewo M n'ateekawo U n'agamba Honorable Ma n'akikola bw'atyo kiyinza okgenda mu maaso n'okubeera nga kikunyumira era oluusi abaana balina ebigambo bibakozesa eri ababaka b'ekibiina ky'NRM nesibwe njagala ogenda mu maaso n'okuba nga mbitwala wabula njagala ogende mu maaso n'okubeera ng'olaba engeri gye bamuyisizaamu eggaali ku TV live. Uganda ne Honorable Musira bannange mutumazeemu amaanyi mu ggwanga lyaffe lino. Eggwanga mulifudde lyammwe mukoze buli kimu kyonna musiba abaana b'abandi abantu babatadde mu makomera abatalina misanga abantu babakuba bamenye oli ku TV okuyogera tolumirirwa lasitamani nebuuza kiba simanyi na kumanya. Eggwanga mulifudde eryammwe muddidde ne bana abasajja abajja nga batawaanya ne bagenda Luweero ne batta abantu miliyoni mmeka ne bafa naye era ne mu kugenda mwagala mugende nga mutta abantu. Honorable Musira nze Buwembo Julius ow'Entebe ninanye state house wano naye n'abantu omusajja okufuluma obufulumi engebule sawa namba bakuba abantu tebagala muntu atambulira ku luguudo goli ku TV ojja kusala ogende Kenya mutuleke wano naye mbalayiriraga Katonda mu ggulu lino eggwanga mujjaddire beesiime bisemba bule nabo beebaza okuba n'eriiso George ne Rastaman mulamuseeko Lakamani mwagala naye musajja aligisoga naye lero mulabanga ali kulakini era nomulabanga jana bapenina tivye mukamulabira yakubyewo eggambo nange nenkwasa kunfe neŋŋamba yasamani abaddeki itegeera ebiseera ebisinga abakumulamu olumu sigamaaliwo awo baligisogana ebitalina kwakolaki kwalwerese simanyi oba enaalimu ene ina kalifomu gikuba nga lumu olasamani avaako Mami Kibirango webale tuweereza. Webale okulaba Sebo. Sebo n'oyogera n'omusajja wa DP. Mpoza. Sebo nze Mpoza ndi mu kibuga Jinja. Sebo. Okusookera ddala webale kweta oyo abamwannyiraze nno Sebo bwe njogera Mpoza. Yaba akimanyi kye mba ntegeeza. Kale. Okusookera ddala mukyala Namugga nkwebaza okutunuulira ensonga nga bw'oziraba. Omanyi ebigambo bino oluusi ababaka abamu bagenda maaso n'okuba nga babiyogera
nga balowooza bo gye bali on the pitch oba nga bali waggulu nnyo tebajja tuukibwako kumbe bannansi ababalonda ne babassa mu bifo nga bino babeerayo era ng'ensonga bagenda mu maaso n'okuba nga baziraba kaakati nno waliwo ono mukyala deputy secretary general w'ekibiina kya NRM agamba bo baakuddayo bagende mu maaso n'okubeera nga oba oliyawo babala akalulu kano byonna tebagenze mu maaso nakubitegeera nga bwe byabadde bigenda mu maaso nakubeera nga bitambula munywanyi nzikiriza ate nsooke ngende mu maaso n'okubeera nga mbikuwa ndinamyuka omuwanika w'ekibiina ky'NRM w'ekitiibwa Jacqueline Kyatuhaire ogambye n'ogamba nti waliwo ebitagenze bulungi biki ebitagenze bulungi ekyokusookera ddala omu declaration eyabaddewo nga akalulu kawedde abo Makerere nga returning officer arangirira yategeeza waliwo polling stations ezitaabalibwa polling station meka zali polling stations 15 abantu bagenda ne bakuba akalulu naye akalulu kabwe tekaabalibwa okubeera nga kali destroyed nga tebasobola lwaki bakasamba okukasamba omanyi ebintu byakalulu wabeeramu ebintu bingi saaliwo ku sport awo wenyini ebizibu byabeera naye omukusoma kwe yatugamba waliwo embeera yabaawo ne batasobola okuba nga basobola okuretrievinga results nga tebasobola n'okufuna declaration form bani abakola akavuyo ako akavuyo ako ndowooza embaju muzita mutya both sides zaalimu nyingi nga zirwanagana kubanga tosobola kulwana weka bwewabaako okulwana waliwo abantu ababa balese embeera eyo ne mulwana kasimanyi embeera eyo kiki ekyagireeta kati fe ekikulu ng'ekibiina twagambye embeera eyo yabaawo n'ereeta results okuba nga tezisomebwa ne zirangirirwa ne bazisayininga declaration form ne zijjawa National Electoral Commission zisobole okuba nga bakola ki nga tuzirondoola ne tutegeera kiki ekyabaawo. BTN Media Beyond the Newsroom nzedde niyo akutuusaako ensonga. Honorable Musira agamba nti ffe ng'ekibiina kya NRM tulina abawulonzi tulina mu register yaffe bannakibiina ababuulirako ddala emitwalo 2 wali e Kawempe newankubadde nga okusinziira akakiiko k'ebyokulonda kalaga nti abalonzi abali mu Kawempe North bali mu mitwalo 19 nezigwamu naye nga tebawulira mitwalo 2 kakati awo nno wagenze mu maaso n'okuba nga oba oli awaviirako ku mmotoka biwulirize. Nawo kankugambe kino ssebo e Kawempe obululu emitwalo 19 naye omanyi tuli bameka mu NRM ku register ya NRM 200,000 singa kuba NRM twafunyeyo wadde a quarter 25% gyemitwalo 5 voting. Where were they? Is somebody trying to deceive? I have the answer for that and I will answer. Lwakubanga the whole thing mwami Mulindu ali wano akuwe statistics. That's why ngambi ntino katubere sajiko. Let us remove emotions. Ndikublaming ewange emitwalo 2 egy'abantu baffe abali ku register ya NRM wadde emitwalo 5 gyokka gyalazeewo. Obuza nti baliwa. Register mwe limu abalonzi emitwalo 2 newankubadde nga abalonzi ba EC bali. So who is deceiving who? So register mwe esinga n'abalonzi abali mu register. Who is deceiving who? But where is the register, Honorable? My God. Let me submit. Where the register? We are still in the process. Nekino kite kyewunyisa. Yakugambye bali abalonzi. Okay, go by the former register. Emitwalo 2. Yandibadde ambuulirako copy ya register. Isi yatugambye ka information. Isi yekugamba mu Kawempe y'omumambuka bali abalonzi emitwalo 19 mu 9 mu 3 mwana mu omu. Omukulu akugamba NRM yonna 200,000. What is his source? Jakijjawa. Yensedde niyo akutuusaako ensonga era yeewaayo okubeera nga nkuweereza mu buli mbeera. Banywanyi munzikirize mbateere wano tusinkane ate mu mboozi endala mpitirivu ze ngenda genda maaso n'okuba nga mbaleetera ate nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyewaggulu alina bizinesi gireete tugirange ng'oyita ku simu zaffe eziri awo wansi bajja babakolako obutereevu nnyo nnyini ddala era mbasuubiza okubeera nga tubaweereza ekyekisinga. Banywanyi mbaagaliza bye munjagaliza.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.